wealth without generosity equals hell. Obugagga obutaliko kufa ku bantu balala geyeena. Obugagga obutaliko kufa ku bantu balala geyeena. Kyava Mukama waffe Yesu aleeta olugero lw'omugagga eyali yeefaako yekka mu Luka essula ya 12. Luka essula ya 12 okuva ku nnyolero 15 ogenda otuuke ku lwabiri. Naye ku lwabiri ng'omusajja alina obugagga bungi, kati bw'agenda kutuula atandika okulya, Katonda n'amugamba nti musiru gwe by'okuŋŋaanyiza byonna okumala ebbanga selfishly. Olwaleero emmeeme ye egenda kuggyibwako. Kye nagambye nti yafuga mu balungi ne mu babi. You don't have to worry. Gundi akutungira bubi nnyo. Gwe beera mukwano gwa Katonda ajja kudiringa n'abeeriisa ebbi. Beera mukwano gwa Katonda y'anaadiringa n'abeeriiso ebbi. Kati Katonda atunulira abantu be tibafunye ku bintu, olina ebintu, wafuuka sebintu oba nabintu, tosesema togaba tovaayo gy'oli, oli awo oli mukono gamu. Kati omusajja ono mu Luka essula ya 12 atuuka ku 18, 17, 18 ng'alina bingi nga takyalina waateeka n'abuuza nti nkoze ntya ebintu byange byeyongedde okwala, ennimiro zange zibaze, amagezi mbu ne gamujjira nti kaagaziye etterekero, n'agaziya amawanika, n'agaziya waatereka, n'agaziya stores, n'ayongera okungula bingi ng'ateeka omwo. Abantu akyalina na waateeka naye ng'ensi efa enjala. Ayitibwa mugagga naye mu bugagga bw'obungi n'agane kati nkyakuŋŋaanyiza ki? N'agamba emmeeme ye Luka 12:19 n'agamba emmeeme ye nti mmeeme yange waabitegedde, tuula olye onywe osanyuke okyakale. Katonda n'anyiiga ebintu abiri n'ebyaddala mugagga. Ekiro ekyo Luka 12:20 Mukama n'ajja gy'ali n'amugamba nti musiru gwe. Yamuyita atya? Gwe muyita omugagga yamuyita muki? Musiru. Musiru gwe. Ebintu by'okuŋŋaanyiza bigenda kubeera byani? Kubanga ekiro kino emmeeme eyo egenda kuggyibwako. Olwabirimu olumuluga nti bw'atyo bw'abeera omuntu eyeeterekera obugagga naye nga talina kya bugagga mu ggulu. Bigambye bye nabikwata mu mutwe era abadde andaba ku TV alabye esiina bwenkutte sibikudde. Katonda tawakanya bugagga. Obugagga obwogerwako nti kyekyangwe eŋŋamira okuyita mu katuli k'empiso okusinga omugagga okuyingira mu ggulu. Bwe bw'olaba mu Luka 12 okuva ku 15 okutuuka ku 21. Buli ky'okwata olinga magombe tozza. Wangi? Buli ky'okwata olinga amagombe tozza. Kati Katonda takolagana n'abantu balinga amagombe. Katonda ayagala ogaggawale. Olyeko essowaani eyiyo, abantu essowaani zaabwe ez'emmere zibatuukeko. Abantu balye banywe. Bayibuli kyeva etugamba nti tubale ebibala n'ebibala ebyo bibeerengawo. Yesu gwe muti, ffe matabi. Ettabi eryawukana n'omuti ne litandika okulwala balitema ne balisuula ku muliro. So by all means
we, the believers, we are eligible to become rich. But where is the problem? The problem is about our hearts. Bible chevega nti omutima mulwadde. Mutima mulwadde. Yeremiya 17:9. Yeremiya 17:9 lugamba nti omutima mulwadde mulimba. Omutima mulimba. Gulwadde endwadde etawonyezeka. Buli alowooza okuŋŋaanya ebintu ffenna tuveewo obitwale wekka, omutima gw'omulwadde ate gukulimba. Abaakusooka bikuŋŋaanya tebakyaliwo. N'okwerowooza nti oli mugezi okusinga abalala bonna weerimba.